po jako akawuwo. Mbebaza n'oluwalo lumulesi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu nsinkano gy'abaddemu n'Abamasaka Cooperative Union abeebazizza olw'okumanya obulungi obuli mu mmwanyi ne basobola okuzzaawo ebyo byonna ebyali byonoonese kw'ossa n'okwongera amaanyi mu kulima emmwanyi mu bitundu eby'enjawulo. Bwe twogera ku mmwanyi twogera ku byanfuna kubanga teri ngeri yonna gye tunaalwanyisa bwavu mu Buganda oba mu Uganda okuggyako ng'abantu balina ekintu kye bakola ekibawa ssente. Ate tosobola kugamba muntu kukola kintu ky'atamanyi. Omuntu omusookeza ku ekyo ky'amanyi ky'ategeera. Emmwanyi mu Buganda mu Uganda tezeetaaga kwogerera. Mu bitundu by'emmanyi obulungi ng'ebyebuddwe buli walaba ennyumba ennungi komanya nti awo baali balina omusiri gw'emmwanyi. Ono era ategeezezza nti Buganda naye egenda mu maaso okulaba ng'ekubiriza abantu okulima emmwanyi nga okuva edda n'edda ekirime ky'emmwanyi kyakulaakulanyanga nnyo eggwanga bw'atyo n'abeebaza olw'obwegassi buno bwe balimu era nga Buganda yakugenda mu maaso ebeegatteko balabe nga omulimu guno bagutambuliza wamu. Wayanjula enteekateeka gye tutuumye gye twatuuma mmwanyi terimba emabegakaawo. Enteekateeka ey'emmwanyi terimba erimu emitendera emikulu ena. Okusooka okwagazisa abantu okuddamu okulima emmwanyi. Nze ne bannange bano bye mulaba abantu bagenda mu kaweefube w'ettoffaali. Ekyamazima oba essaza ly'Ebuddu eryasinga okuleeta ettoffaali eddene kisoboka kuba twajja emirundi egiwera. Naye ettoffaali kiryali nnyo bya ssente bantu bamu nga bwe baali balowooza. Kyali oba kiyite kuzuukusa Buganda n'okulaba embeera ku bantu nga bweri. Bano bamuwadde ezimu ku mmwanyi ze basunsula n'abeebaza okuziteekateeka obulungi kw'ossa n'okumuwa oluwalo lwa bukadde 2. Twagala tutegeere kino omutindo gwego anti kati emmwanyi bya mutindo. Abantu obutazaanika mu ttaka obutazirundiramu obuguzibuzi awaka kubutambulira mu mmwanyi obukokoko ne busuula mu kalimbwe abaana ne bazizannyiramu okunogeeza engedde obulungi. Omutindo kikulu kubanga omuwendo gutufunayo mu katale k'ensi yonna kava ku mutindo. N'olwekyo mbeebaza nnyo sampulo zino ze mutuwadde tugenda ffe kuzitunuulira tulabe abantu betugenda okukolagana nabo omutindo gwe baliko. Yakulembeddemu Abamasaka Cooperative Union omwami Kavuma Joseph yeebazizza Katikkiro olw'emirimu gy'akoledde Obuganda omuli okuzza abantu ba Buganda mu kulima emmwanyi ekintu ekiyambye okulaga ekifaananyi ekirungi eri bannabuddu. Bw'atyo n'amutegeeza nti Masaka Cooperative Union egenda mu maaso okulaba ng'ezzaawo ekifaananyi ekituufu omuli ebyuma ebisunsula emmwanyi kw'ossa n'okuzzaawo ebizimbe ebyali byayonoonebwa ekintu kye balowooza nti kigenda kuzzaawo ekifaananyi ekirungi eri abalimi b'emmwanyi. Tukwebaza byonna byokoze mu butuufu bannabuddu ne Buganda yenna okutwalira wamu. Tulina essanyu era twogera emitwe giri waggulu nti Katikkiro Peter Mayiga tatuswazizza. Waliwo ebintu bingi byokoze bitutayinza kubuusa maaso. Naddala bw'atandika puroguramu n'eŋŋombo egamba nti oba eŋŋombo ekigambo ekirungi naye katukitwalira nti okuzza Buganda ku ntikko. Nsuubira eno yali innovation yo. Mu bintu ebingi byokoze waliwo bye tutayinza kubuusa maaso. Bano era bawaddeyo endokwa z'emmwanyi eri Obwakabaka bwa Buganda ezisobye mu 1000 zisimbibwe abantu ba Kabaka kw'ossa ne mu nnimiro ya Kabaka. Mu buzibu bwayo waliwo ekyuma kya Krebs. Ekyuma ekyo kyali badde kya mulembe nnyo naye ebizibu byatandikirawo right from the beginning. Procurement yali erina eggwanga mweteekeddwa okuva naye ate wakati awo ne wabeerawo ebiragiro ebigikyusa. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Asaanira afuuge Obuganda bwonna.